Olwaleero abayizi ba siniya ey'omukaaga lwe batandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo. We tutuukidde ku ssomero Verona High School e Mutundwe, emmotoka etambuza ebigezo naye ebadde etuuka butuusi. Eno abayizi babadde basimbye edda olw'akasota okusobola okukeberebwa okuyingira ekisenge mwe bagenda okukolera ebigezo byabwe. Era kyensuubira nti abasomesa baffe bakoze omulimu gwabwe, batusomesezza, batuwadde notisi tuzikopye. Kati akaseera kaffe ke kano. N'abasomesa nabo batubuulidde nga bwe balina essuubi mu bayizi baabwe. Era ng'emyaka gyonna abaana baffe tuzze tubateekateeka bulungi, tubasomesa bulungi, era nkakasa nti bagenda kuyitira waggulu. Era tutuuseeko ku Kittante High School e Kololo, yo tusanze abayizi bafuluma ekigezo kyabwe ekisooka. Omukulu w'essomero lino atubuulidde ng'omuwendo gw'abayizi abawala abakola sayansi bwe gweyongedde. Abaana abawala oyinza okulaba nti UNEB bwefulumya ng'abalenzi be bangi, naye bw'ogenda mu individual schools obeera shocked okusanga nti abawala bakola bulungi. Naye twebaza gavumenti nti egenda encouraging education mu bawala. And numbers z'abaana abawala abagenda mu science kigenda ki increasinga. Ne mu bwabufuzi bwe kiraba. Ono asabye n'abazadde obutalagajjalira abaana baabwe nga bakomyewo awaka. Omwana bw'abeera awaka tawuliriza omuzadde kyayogera, alaba omuzadde kyakola. Era abaana batera kugendera ku omuzadde kyakola mu kifo ky'okuwulira. N'abasiba eruzira nabo bagamba nti beeteeseteese bulungi okuyita ebigezo byabwe. Okusinziira ku kitongole ky'amakomera, bawandiisa abasibe 65 okukola ebigezo bya siniya ey'omukaaga, nga ku bano 49 be batuulidde eruzira, ate abalala 16 batuulidde embalala. Ng'abasibe bano bamaliriza ebigezo bino, abamakomera bagamba abanaakola obulungi bakubongerayo n'emisomo gyabwe. Ate Buyende RDC atasizza abayizi 30 ababadde baganiddwa okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Bano babadde basomera ku ssomero li Buyende Seed Secondary School Namusita, ng'okugaanibwa okukola ebigezo byabwe essomero libadde libabanja. Kubanga nababuuziza nti bali bameka, ne bagamba nti ennamba y'abaana nga 30 be babadde bagaaniddwa. RDC wa Buyende Retired Major Betty Otekakati Akero agamba olufunye essimu emutegeeza ku mbeera eno n'asitukiramu okusobola okutasa ebiseera by'abaana bano eby'omu maaso. Atubuulidde nga bwe waliwo amasomero ga gavumenti mangi agasaba abayizi ssente nga geerimbika mu mmere. Kubanga editi kyagamba nti ssente ze babasaba za mmere si za school fees. Kati bwe zibanga si za school fees, siraba ensonga lwaki ebisale bya ebibuuzo by'abo abaana bikwatibwa. Julius Tamale, omukulu w'essomero lino, ebyokusaba abayizi ssente abyegaanye, kyokka nategeeza nti ezibadde zibasabibwa ze z'okubaliisa nga bali ku ssomero. School fees buti oli kyajinga mmeka? Madam Alice ezadde ndi kukyajinga. Otukomeire 160, 140, 130. Ati butiero daakulya bateesa nga abazaire nti abaana tubaliise. Era tegeezeza nga abayizi bonna bwe batudde ebigezo byabwe okuggyako omu eyagenda mu mawanga ga Bwarabu okunoonya ssente ng'embeera egaanye.